Ya mugamba mutya mikwano, kansubire muli bulungi. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti ye YouTube channel yaffe. Kirungi ne weegattako kusobola okumanya ebyo byonna bye tubaleetedde ebigenda obbayamba ku bulamu bwammwe naddala mu nsonga z'omu kisenge. Olunaku olwaleero mbaleeteddeyo obubaka obubaagaliza Valentine ennungi n'ebyo ebigenda obbayamba ng'omwami by'olina okulaga mukyalawo n'anyumirwa olunaku olwo nga muli mwenna, ne kibayamba okutwala omukwano gwammwe mu maaso nga teguggwaawo. Valentine lunaku lulungi nnyo, luba lw'abaagalana. Lulungi nnyo naddala mmwe abali mu laavu eya Nnamaddala. Nammwe bennyini nga laavu yaggwaawo, gwe wenna omwami ng'olina omukyala oba muli bafumbo oba girlfriend wo nga mweryako bweri, kirungi nnyo omukyala oyo omulaga ebintu eby'enjawulo ku Valentine. Olunaku lwa Valentine we lutuuka, kirungi nnyo gw'omwami mukyala wo oyo osobola okumulaga ebintu eby'enjawulo nga sina bya ssente, nga tomututte mu bifo ebisanyukibwamu, nga muli waka mu kadde kammwe kali kennyini ak'omukwano. Biki by'olina okumulaga omukyala oyo eby'enjawulo ku Valentine? Omukyala oyo nkimanyi nti eby'omukwano tubikolera mu buliri mwokka, naye ku lunaku ng'olwo lwa Valentine gw'omwami kyusaamuko, mukyala wo mwagalireko mu ntebe, naddala nga tolina baana oba tolina baana waka nga mubeerawo babiri. Mukyala wo mwagalireko mu ntebe ku lunaku ng'olwo lwa Valentine, oba muddiire wantu wonna. Omukyala oyo bw'onaakola ekintu ekyo n'omwagalirako ku mmeeza oba ku ntebe, omukyala oyo buli wanaatuula mu ddiiro eryo agenda kubajjukira ekyo kye mwakolera awo, nga buli wakijjukira ng'omukwano gukomawo nga yongera okulowoozaako okwagala olw'ensonga nti kyamunyumira ekyo kye mwakola. Era bw'obeera okikola fuba nnyo okulaba ng'okikola mu nkola entuufu enyumisa, omukyala asobole okukirowoozaako akadde konna. Olunaku lwa Valentine gwe wenna omwami mukyala wo mutwala omukyakazeeko, naye oba tosobodde kumukyakazaako nawe osobola okumulaga ebintu eby'enjawulo ewaka, eby'enjawulo okugeza mugulireyo kagoye ak'enjawulo, oba tosobodde mugulira kagoye ak'enjawulo mugulireyo akantu konna ne kaba ka layisi, omugambe nti mukyala, Valentine yo yiino, kigenda kusanyula omukyala oyo awulire emirembe, akakase nti omusajja ono anjagala. Kibi nnyo okubeera nti Valentine etuuse nate n'okyakaza omukyala ow'ebbali nga mukyala w'ewaka waali. Omukyala oyo w'ewaka yasinga amakulu. Ky'oba okola Valentine ng'etuuse, kuba Valentine weetuuka bw'eti, yiiyaayo ekintu ky'ogulira mukyala wo, n'ekiba kya layisi omukyala oyo ajja kuba akisiima, kuba ekintu ekikwatagana n'ekyomukwano n'ekiba kya nnusu lukumi bwe luti, gwe kigulire mukyala wo mugambe nti mukwano, Valentine yo yiino. Okitegeera, akasente we kaba omutwala omukyakazeeko, naye asanyukeko ku lw'olumu, mutwaleko mu kivvulu alabe ku bayimbi, oba tosobodde mutwala mu bayimbi mugendekokko mu gaddeni mutuuleko eyo babiri, munyumyemu, akunyumize nawe omunyumize. Ogenda kubozizza omukwano gwo, agenda kuddamu akwagala emyaka 5 mu maaso, mugenda kuba nga abaakatandika okwagalana. Kati n'olwekyo gwe wenna omwami mukyala wo oyo gw'obeera naye ewaka mulage laavu, mulage okwagala. Ku lunaku nga luno lwa Valentine mutwaleko awutu, oba tosobodde mutwalako awutu mugulire akantu konna ne kaba ka 10, omugambe nti mukwano, Valentine yo yiino, kijja kuzza omukwano gwammwe gubeere muto, omukyala oyo agenda kwagala, ogenda kuba okomezzaawo obwagazi bwe. Omukyala oyo ajja kyewuunya ky'okoze, ogenda kuba okomezzaawo omukwano ogubadde gufudde, kuba bakyala b'ewaka abo kituuka essaawa ne babeetamwa
n'abeera nga takyalina bwagazi eri gy'oli. Kati bw'onaagezaako n'omulaga laavu ku lunaku ng'olwo lw'abaagalana, kigenda kuyamba nnyo mukyala wo okukomyawo obwagazi mu mubiri gwe ne ku mutima gwe, ayongere okkwagala agambe bulijjo omwami andowoozaako, nali mmanyi tanfaako. Okitegedde ggwe n'omwami. Mwe mwenna mbaagaliza Valentine ennungi, mwe mwenna abaana abawala abakyala, mwe mwenna mbaagaliza Valentine ennungi, mukyakale bulungi, okuggyako ekikulu mwekuume obulwadde bungi, obulwadde bwa siriimu bungi. Abaana abawala mwekuume, kuba mmanyi ebiseera ebisinga omukwano gubaziba amaaso n'ogenda mu kikolwa n'omusajja nga talina kondomu oba nga temwekebezza. Kati n'olwekyo beera mwegendereza nnyo, teweewaayo ku Valentine olw'okuba omusajja akulaza ebintu eby'enjawulo. Beera mwegendereza, olunaku olwo kyakala bukyakazi naye tokkiriza kumuwa. Mpozi nga mumaze kwekebeza, oba ng'obadde naye oba nga mwami wo, naye bw'oba nga kkwanyi bukwanyi nga muludde mwekwana, tokkiriza kumuwa ku lunaku olwo. Akukyakaze, akuzza ewaka, mwebake oba weebake naye nga tosuze naye. Olinde olunaku olulala nga weeteeseteese bulungi, nga musoose na kwekebeza bulungi. Akadde ako mukamanye nti omwami yaba akutegeerera ng'omukyala. Kasubire mukitegedde bulungi. Baagaliza Valentine ennungi, mwekuume. Akawuka ka siriimu kangi, katambulira ddala n'amaanyi. Tosobola kukebeza maaso n'omanya nti akalina oba takalina. Baagala nnyo. Kyayiti YouTube channel yaffe ne Facebook eyitibwa Kyayiti, page gy'eri nnyo. Mwebale nnyo, mbaagala nnyo.